Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Buli abuza message mutuufu tugifunye. Nze tamule kansoke maizeyo kano. Buli message tuzifunye zonna zonna era ebibuuzo buli omu kyakonyeeko ngendo kwa nti muze tamule bigabo byagenda kugenda nagenda kuba abaddamu. Abasinga muze tamule issue yaabwe weeri yakuba nti no numbers ziri inflated. Obulwadde namba abantu buli agenda mu ddwaliro kati avayo wa COVID-19. Let me explain. Nze olunaku lumu nali mu State House ne baleeta omusolo gwa TV nengukuba nenyonyola president. Yali avudde mu Ministry ya Finance yampa $5 nti otuwonyeza omusolo naye nga bonna basirisi. What I'm talking about is like nobody can misunderstand me. Mbabuulidde ti one kakati tuli ku kintu kimu. Museveni received awareness. I don't agree with this Musenero team that there is no public awareness. There is public awareness. Mwalimba abantu masikisi bazegulidde nabaga nti a person cannot value something useless ekiri free mubalimba emmere tebannagibasabako era mugenda kugireeta mubbe musume ne mubalimba amata g'abaana temwagaleeta. You cannot deceive an organized group twice. Kakati tudde nkubuulira what is happening because their excuses are narrowing. If oxygen is lacking, is it a responsibility of a man like me who has taken precautions? No. Kubanga these are not effective 100%. Even a condom is not effective 100%. Who is responsible for lack of oxygen? Madam Musenero. Because if this man did not listen to Museveni, or by the time he listened to Museveni, had already got it, kubamba gamba ti omwana okumala okufuna olubuto n'agaana okutambula n'abalenzi ate balwongerako nti lemera ku feeza esooka. Kakati who is responsible for oxygen? And will you solve the problem of oxygen by extending days? Or you can even reduce the 42 days if you provide oxygen tomorrow. You alleviate the suffering because you are locking up people, but unless nabaga nti ente zirwadde kalusu bw'ozirookinga mu kiraalo ekimu tezifa kyoba oziwonyezaako. Kakati Museveni's argument is saying bannange amwe hostage amalwaliro tegalina oxygen. Amalwaliro treatment ya million meka million 5-10 per day. Who has that money? Did Museveni address this? Yabadde hostage already. Naye bajja muddusa emisinde mwe ba professionals abalimba ensi publicly. Kakati nkugamba, is it our responsibility as abiding citizens to provide oxygen in hospitals? If we look at the budget, both government provided and the money raised by the National Task Force, would we be having shortages of oxygen? We have a company called Oxygas. Did you put their demands in Oxygas? But we oxygen failure to do this means you created an artificial shortage of oxygen. You are nawandika katabo kange the surgeon, the cannibal surgeon atana abatali bato nti ono Musenero agamba muteka abantu ku bunkenke mulanga emirambo mingi nnyo. Museveni ati asoma figures. The figures are there from God. No. Let me tell you. The figures you were talking about. Can Musenero and her team of scientists in inverted commas? Because I said, unless I get a patent from Musenero, I value people according to the books they have written, textbooks. Ugundupe book 1, Ugundupe book 2, Ugundupe book 3, Ugundupe book 4. I want to say Ugandan scientists who has a patent. That's why university professors go on strike. How can a university professor go on strike? We just say university said patent. How many professors in Europe who have taken advantage of COVID to set patents? Unless I get the CV
and profile of Museveni scientists. I have a question mark on the scientists. Kakati nkugamba nti the second point. When I want to get an explanation from Musenero's team that has held the president hostage. When COVID-19 struck, did all of the diseases disappear? No. Let the group that is holding President Museveni hostage give us a breakdown. Nti COVID bwe yajja basukali tebachafa. COVID bwe yajja abo musujja malaria tachafa. COVID bwe yajja abasiriki abaluga abantu baggalawo n'abatemu tebakyakola. Mr. Tamale, after this countdown, we shall know the actual number of those. But me, what I know is that even people, relatives of dead people, are given money to claim that they are dead, died out of COVID, to get access, because a COVID corpse comes with the money. Mr. Tamale, waliwo ebitambula mu ggwanga nga abantu bafa obulwadde bulala bafula nti bwa COVID. Lwakikolebwa numbers are inflated. Anti nkugambye baali baaga nabaga nti look, I know how mafias behave. Before they announced the numbers escalated. We had distribution of COVID these masks. Yeah, we are ready. Somebody knew because these are the batulayo. Ekyokubiri nti media yaabwe bagirina. They started announcing gundi afudde to justify. Ekyokusatu nti COVID corpus tuli batugamba be bamweziikira cemetery ziriwa mu babaziika. Give us the cemeteries. Fortunately, omukazi ono achenji mwali achenji tulagirire ewali cemeteries z'abazi ne Diana mwali mu tetugenda sema producer nga nakakilipo ako wali kakibale katambula ku mutima baba kuyenga batutese emirambo bagitadde walala nga tegiriyo ne singaba n'ekyo kitambula mu ggwanga. Andi kugambye to these people how come that the upsurge in death corresponds with the release of 3.5 trillion borrowed from IMF. Unlike the president, me I cannot be held hostage by a group of people. President yabadde yagambye nti yalabye enamba zibamuwadde ez'abantu abalwadde. Naye n'agamba n'abala bangi gye bali tebagenze mu malwaliro gye bali waka. Muzeyita abanaku z'abantu bati. Anti Museveni himself admitted nti byakoze byonna tebiriiyo. Ye mwenyini ye yewaddeko ebigezo yeetutteyo ne yeekuba baba. Ono omukazi n'azina ne banne ne bazina. Bamwanise nkugambye nsobola okuliproducinga ku social media yange ngambalaga omusajja yazze ne fayiro mu Serena where they have decided to share money. Budget ya Museveni nga bagiyina. Let anybody attack me. Let anybody tamper with my project. Mbakubemba maleyadi. Sawolomeza omusajja ku gundi yange ngaga nti you bagged my house. Namubaginze eggulu. So you know. But even if is Museveni nganze Museveni nga balese figures ezo n'alitidde. True. But Museveni bamwekizamini nze nga waali ne bamuwa zero bano bali bamukongoza bugere amasimu ne gavuga akyogedde lockdown agitaddewo kati banoonya bizimbe. Me am not denying that it is there. But COVID will coexist with this, with COVID. Museveni has done a lot of work for public awareness. And everybody is now had known. Buli omu. Mr. Tamale, twayogedde ku nsonga ya prices ziri high ezeddwaliro. President yabadde nayogera ku nsonga abantu basaba milioni 10 abantu basaba milioni 5 embwa eyigengo embwa esobola kuyigengo ezo zabaki agamale go watch kuonebwako. I sympathize with Museveni. We have a liberalized economy. These people are talking a gas wow. Katika nkubuuze. If you go to oxygen gas, tell your demands. They are there. Tell basajja balina oxygen mayumba gaabo. Nawulidde amemengwa. Oxygen ayaka n'omuliro. Oxygen bw'omweteekako. You are admitting that people stop firing oxygen. Nimi twije singa temwasoma temwali wumbye mindi ku byalo.
What would you be doing in your villages if you did not go to school? How can have you raided those people? What has prompted abantu bayokebwa amafuta ga petrol nga Museveni tanajja holding gakyayo ky'abantu? Why do you tell people that we have received the information that some people are stockpiling oxygen? Mzee Tamari, balita abantu ne bamwe bateekako ewaka. Mr. Tamari, isho ne yokumanti n'abantu emirambo lukutarange yabadde kasese emirimu gibulizibwawo yemu kukisobola okujja bakana gyolugambe organ trade nti yamu abagira mu bitundu by'omu nti organ trade ate organ trade nagirwanyisa bwomu yemu kati yemu kwetambula olaba batu mwebaze gone balaga ewakaliisa kaliisa gwe babba ate naddayo nze ndiddayo nyamwe piiki yayavu no reverse gear mu pulogulaamu yange tulangiramu kubanga bamanyi obujozi bwamu nze siringa bano ba family ezimu mumaze okusiba yiga omukomera afiiriddeyo mukiwandaze ku mukolo singa bane badduka. This man died in prison. Why? Mbwagambye nti akawuka tekaliiyo yali katonda scientists will come out and say ne bamuteekako ekkanisa ye bagigale enke gundi mumwagala nnyo amabugo ewaffe muli nyangayo nga nfiiriddwe omwana nge ne mujja mwogera nemotoka ne bazooki olaba bwe baavaawo Kivumbi bamugobye ku mulimu Kivumbi bamugoba ku mulimu nti yaleese etoilet gundi siiti ya milioni lusambo ditajeno nti yagundi ne mumugoba naafa. We are mourning a hard working mubyogerere wange tubabe tubajjeyo muli nyangayo mwogerengayo ekintu anti amumadi muli nyangayo basajja mmwe ne mwogera ne mugamba abaana bange nti Mirundi has been a hard working man. A statement from Museveni only. State House teri kujogera. Government eyogerwako baba ekyalo ne babattirayo kubanza I'm not a hypocrite. You have been switching off my program one after the other. I've defeated Mbujantu tija benyondo kwasa omutwe lairo la kan envelope kakati nkugamba nti unless we open up we need a counter to Museveni's team of doctors. Two, if there are a series of robberies on the village, how would the villagers react? The villagers would react by buying stronger padlocks. The villagers would like by mounting roadblocks. If the figures are alarming, how come that this committee is not recommending improvement of in the protection of medical doctors? Musenero. Mr. Tamari, what instance in that government if people are not dying in the villages, people are dying in hospitals. Yes. Whom would we protect first? Abasawo benyini. Mr. Tamari, abantu bangi bejjanjabira ewaka. If Museveni is a hostage, then we should form a team of getting him out of his being a hostage. Mr. Tamari, okimanyi abantu bangi batugenda amalwaliro balwadde. We must counter this team. It's not from God. These are not the most experienced medical doctors we have. Some of them have profiles which are laughable, so they cannot hold the country at ransom. Mr. Tamari, the question is, ensonga eri wano. Okimanyi abantu kati batugenda amalwaliro nga balwadde. Kubanga bagabuli agenda afa bufu. Anti kyenkubulya kiri kimu. Nakugambye nti a surgeon who is a cannibal, you cannot tell n'omusava amulya. Naye nga teyalifudde. Two, mbagambye nti singa tulina ba researchers would tell us nti you see, if somebody is already on the stronger drugs like HIV, if you inject him with another stronger drug, tafa. Musenero, answer this. Musenero, answer this. You are so powerful, you have held the president hostage. You tell us the scientific explanation. Oba temuliiwo kubanga batukola bubi. Beyita ba scientists nga tebaliiwo. Kakati, why don't we rely on information from highly developed countries? Yeah. What happened? Because those countries, in the first place, they integrated it. Yeah. Naye baategeera nti ekitutisizza abantu abangi kiki. Nti abantu bazze Harris baali baginigirekitinga dda mu Europe nga bali ku mizinga bali ku ki. The moment they realized twetaaga ventilators, twetaaga oxygen mungi, twagala space y'ebitanda nnene, twagala ki, basolopinga Yesu.
The moment you identify a problem, you provide an answer quickly. Yes. Hey, why have we failed to provide the answer? Nabadde enjogera ne Hajati Kawoye. Those are revolutionary people. Yagambye nti accessories bagema ne babamala. Omanyi omuntu ali traveled ayina information y'amaanyi. The second one, nanga nti Rwanda bayina ekyuma kya ssaawa 6 hours nga bakutuuliriza wali ne bategeera obiina oba toyina ekyawa nekyammeka baatuga national task force yaguze ebyuma ku borders zonna pulezidenti n'abaga nti abange nti bazzukulu bange abagenda mu bamalaaya mu basajja abo ab'emmotoka nti twaguze bad black miliyoni 600 yogerera miliyoni 600 alaka abakube balaayi mukyenyi basajja mu mwale bati temwogerana mu bantu nawandika ano ne mbagamba you would be hiding instead of being arrogant. You would apologize to the country. Mwali apologize to Ugandans. Kino kijja na balola. Era waliyo omugaba guyita kijja na balola. Nakugamba nti the mistakes committed by mafias in Uganda. I witnessed an interesting incident in my village as I was growing up. An old woman called Mulinywa died from a disease which had symptoms similar to those of coronavirus. In my language, we call it Oluyiro. Its victims suffer persistent coughing and breathing challenges. However, we had well-known cannibals at my village. Whoever shared Mulinywa's corpse developed deadly Oluyiro, which confirmed that the victim had eaten Mulinywa's dead body. Bano kati balya Mulinywa. Kati bonna batawanya gwanga. The mafia in Uganda who take advantage of every calamity to enrich themselves saw coronavirus outbreak as an opportunity to steal money. When President Museveni introduced tough measures, the mafias were not threatened. Borders remained open as well as Entebbe International Airport. The president allowed the people to enter the country on condition that they would be quarantined for 14 days, but pay for the cost of accommodation and feeding during this period. This became attractive to the mafia gang, who knew they would influence the authorities to take travelers into their hotels. In fact, yasasulwa billioni 5 nga tewali asuzeemu. Bwe nabakuba ne bagende wa president ne bampaabira. President bw'abagoba emisinde ne balage wakaliisa nga mpita jogo nendi mumalamu eyo yokka yeriwo ne bakwata Nsubuga ono yali mu poliisi eyagudde MP najja ne miliyoni 600 namukwata enyondo ne mugoba nabo kuba nategeera bajja gamba mu president yatusabye sente nze sisaba sente nze kati ne bonga nti njogere n'oyo gumusinzi I cannot ne bononda kakikoko naye cannot. I don't work under people. No. I don't work under people. Nze opa budget yange. That's why mbagamba programu zange temujjazirangamu. Nkugamba nti who knew they would influence the authorities to take travelers into their hotels? They did it. Waliwo omukazi yali avudde bweru ne babatwala mugundi mu hotel yali Kololero. Kati omukazi yali ayina emmotoka gy'ayagala okugenda mu campaign ng'agenda kuvuganya mu Eastern Uganda. Nga nina emmotoka Land Cruiser. Omukazi yajja n'aŋŋamba nti oluddewo okujja konserwaki nti anti bampadde essaawa emu okuddayo mu hotero. Was moving. Obwa coronavirus ali rocket up. Yajja okulamusa emmotoka era nti kaseyogera nti avudde mugundi nze ndenvaawo nendekawo ba brokers. A woman who was supposed to be locked up for 14 days sneaked out to buy nga bamugaye nti nina gundi Land Cruiser gyentunda yajja n'ava mu gundi ne badira omusajja hoyima ne bakwata mukazi we nti akava Dubai mukazi asiba abagole naye nga baagala kuggala gundi kiriniki ye era bwe baamuyola koza alina muganda we ali mu gundi bakizula ntalina ne bamuwa isolating naye mukazi era kiriniki ne baga nti waliwo political era ne baga nti waliwo covid omwirima gutwalengo nze sobola genda mu intensive care ya ddwaliro lyonna never tosobola kuntwalayo. Nkugamba secondly, they use their influence and their wide network
to get relatives and friends out of isolation centers. Mujjukira waliwo baminisita bebaga nti bajjeyo abantu baabwe bwekyali Kakuwoza n'ava ebweru n'ayingira palamenti bagiggale Gundi Bahati aleete ssente because when the parliament is on recess, a minister of finance can bring a certain amount of money, a certain percentage of the party budget n'aziyisaawo kyekyaleeta Kakuwoza ng'asindisa amanyi ne bateekawo akakiiko ne bagamba mulimu abalimu era basome musume akalulu kajja goba enkoko ku magi mwe musume abantu bajja kutuuka we bakoma nkubuulira more like the cannibals at my village who fed on Mulinywa's body and developed the deadly Ruyiro. The mafias underestimated the virus. They didn't know that those who were allowing their relatives to go back home to violate quarantine, they were taking the coronavirus into their homes. This was not the usual case from which they have been used to stealing billions of money the way they did during the Locust invasion. They were inviting death to their homes and inside Uganda. On the other hand, more like the baby monkeys I referred to, junior immigration officers at the airport allowed travelers to enter the country at free, forgetting that they were also putting the lives of their families at risk. By the time the president moved in to close the borders, a lot of damage had been done and the Ugandans will pay heavily for it. Mutanwa mirundi kyekiriwo kati obusuma bujja but the people are tired obusuma bujja kubagwamu mujja koma okusuma abantu kati president yalese tiimu empya. This is the challenge. Bagundi yabagoba bakalulu okulutuba ani. It is incumbent upon this team eyabo balumumba eyabo bagundi okukitegeera nti akalulu kasobola okukuba enkoko ku magi. You will not tell Ugandans every time nga batunuulira amawanga amalala tebiriiyo. Abantu bajja kutuula ekiseera babale nti bannange byo tunaabeera tutya. Abantu bajja kukola resistance baba abapoliisi batandise bakuba abantu ate babateeka mu motoka zaabwe. 4 years going to implement this ate mukole ensobi muteekemu wa local defense omu ajja batula omuntu esasi n'atali musiraamu bamuteeke mu jeneza bayingire ekibuga. This is the last chance. We should use the 42 days to solve solvable issues. We don't even need this woman's committee. Why? What we need is we need where we can buy ample oxygen. We need where we can buy expand hospital space. Kati tebakyayogera ku Nambole bali bagala kumufera bali bagala kumubba nga balowooza emipiira. The drugs, how do we solve the drugs? So katono yogenda kujja ku drugs oyogera ku nsonga y'amalwaliro. Nze nina ekintu sigenda kyogera kubanga mukama wange SK Haji Mbuga yateeta bano fasite genda kuba nti akola eddwaliro bamulemesa esanzo kati abantu babonaabona if the hospital was there eri Haji SK singa tebayambibwa tosobola kuyingira mu gurupu yabwe kyobula nze banneereezeemu nnyo nina ogenda ku TV zabwe sikube ennyondo nenkwasa omuntu wabeewo akyogera tinina okudda ku TV mukube ennyondo mumuttire mukube mulabe jeneza ekibuli oba mukigale programu yange mulabe ejogolyamu abantu bebayiika mu kibuga. Nkugambye the only way of defeating a monopolist is liberalization. Museveni akkirize abalokole baleete eddagala okuva mu America instead of sticking ourselves to China and Russia and India. Everybody who can bring aleete. I gave you an example. Nti Museveni sukaali mwali mu kisiibo n'atuuka ku mutwalo bwe kiri ne bakaaba omusajja si munnaddiini tayagala ddiini tayagala basiraamu. Museveni yakola decision yes nze nali mmaze okugenda ewaffe emutukula nga waliwo leeraaga eza sukaali zipaakinze era oyo omusajja okooti kyobula Museveni yasasula batamukolera okooti amuvuma amukolaki ennyumba ye baali bagikutte nga agitutte mu banka asuubula sukaali koze sukaali agenda gwebbe ennyumba ne bagiremera yeyamuyamba oginunulayo naye kasita Museveni yagamba nti sukaali aleete yava ku
mutwalo munaku ezi naku 2 yali atuuse ku 10 ezi. Liberalize the supply of medicine. Let government remain at the supervisory role. Can't we work? Abantu basobola kubeera nga we bali nga lockdown tebaliwo nga tebasibiddwa mbeje tuli mweno etya okuba nti abantu tebasibiddwa waka lockdown neevaawo anti nkubuulire lockdown baali baagala lockdown bakwate 3.5 trillion twasiba abantu nga twagala kuba tukendeeza spray amasimu oyo omukazi ge yakubiddwa mu kuba ne mbateeka ku ttaka if they provoke me nga bantu mwebaze bamprovoking let us go to the president mbakube bantu mmwe mbakube ne meeting ze mwakatuula ne fayiro lije yalese nga ne budget yamu yakoleddwa dda how sente za media zafulumye dda kyobola bakakalisha avayo neyo omuntu yenna atajja wange 5 million otete bajjira banga tukunga mujireke kunami ate ku social media tetukutegeera okyayinako pologramu ekola ataka ku TVs twatuwishara ataka itukunga abantu temugirabira ddala siye yefuula egundi ruumu erangira ebivudde mu kulonda yali bulungi nti tugenze wa Salatu w'essente akole kiyisi anti mujja kweraba mwekka abantu nga tubakunga nga bazivaako ezo eza propaganda nga badduka era nga sente muzirya nga mulya za bwereere we shall fight. ninawe nagenze ku office gyesigenda kwatuukiriza naye bwe natuuseeyo bangobye nga baŋŋamba emba sina covid certificate nti baŋŋema sijja kuba nti nnyingira kati ensonga etandise okuba nti tambula mu ggwanga ogenda mu office minisitule yonna bagamba balina certificate ezityavairewo eddagala tiririiwo nibadugamba balina certificate eyo ojja kuyingirawa Museveni okugamba tusibe abantu abatatwala baana ku ssomero provided free education. Kakati ubanga gwe tulina naddagala likuba basekere kakati kyembabuuza nti basantisi ba Museveni babatubuulire toyina time ogiddirayo kufuna second dose bw'oba togifunye lino terifuuka tuba Museveni tubakubireko mu ngalo. These are issues the public wants to solve. If I get a dose and I don't access the second one, what happens? Musenero. These are people questions and answers. Because if you say, until today, well, it's a consignment. Balibo be mwaso kukuba bo baliwa. Kubanga it would be mandatory vaccination. Nabagamba nti ebyuma ebimotoka bya UPDF enkumi ezi ne mubiri bayizinga mu buli gombolola. Abasajja ba UPDF using their expertise nga temubaddiza mu kuproducinga oxygen. They can vaccinate this country in 14 days. Okay. Ebimotoka by'amagye ebikumi ebi kuteekawo ekitaala ne bakola gundi bbiri ekiro n'emisana ne mumakinga sure nti ono yakomyewo n'agifuna. Negati what will happen? I want Museveni and the experts to tell me what happens to a person who has failed to get a second dose. I want Museveni and her team that has held the president hostage to tell me that if you have HIV or cancer or any, where you are being treated on very powerful drugs, if you get this, a dose of this, how does it affect you? Oba is responsible for people who are dying. Mungole ntuufu omuntu balisosenga mukebera oyina ki naye ne mumbwa bagiyita mumbwa nti ejjamu olubuto ate neerulemezaamu buli kimu ekijjanja. These are questions that you need to answer. Questions you need to answer. Questions you need to answer. Mr. Tamale, President yasindika abaana ewaka ng'agenda okulookinga down n'agamba nti awadde abantu ennaku nnya okuba nti abaana batambula badde ewaka. Yali deliberate move okuba nti akawuka kayongera okuba nga spreadinga kubanga Mr. Tamale mpuliriza abantu baali bategedde akawuka we kali anagamba nti abaana basambule badde mu byalo abaana batambuza kugenda bakatwala mu byalo byabwe tebabagamba kwa isolatinga yali deliberate move okuba nti akawuka kayongera okuba nti kagejja mu bantu. What I'm telling you is that the problem is universality. Kakati abaana bava waka ne bagenda ku ssomero n'abazadde babakyalira abanze nabagamba ti ebyo byonna mbimanyi bye bakola ebyobubbi. Once you see a headmaster allowing a parent to visit the school every time they want, the women abazaala abaana abo especially bannasale baki bakirabanga ekituufu. But whenever you take a food to the school, the headmaster reduces his cost on food. Okay. Okitegedde nti singa omukulu w'essomero abawa ennaku ze muvisitingiramu abaana bammwe ennya mu mwezi mukitegeere
nti abaana bamala ewiiki oba wiiki 2 nga bafiidinga ku bakadde baabwe babatwalidde nga yamaze okukibala nti aliducinga ngenda kakendeeza kakati where you have such a people osanga ye Museveni abaana we bagendera baali tebalina but because these people want to reduce nemuzaitamale nedda abaana batuuka nti abazadde bagenda ne balaba abaana inigulu onole basanga abaana bavudde ku masomero nga bali 147 nga balwadde kubanga bano bagamba nti abaana babakweka why did they die president bamugamba abo amasomero gakweka abayina eddagala eribakuba empisa baleme kufa abaana bwe baba kusomero tebafa covid babakweka kwenkanaki tell me COVID exposes itself unless this is a new COVID in Uganda. Tesobola kwekweka na ku 14 abaana bonna omukulu w'essomero yaliremedde abaana tekisoboka oyo musenero agamba nti abaana ku ssomero tebafa nga bafunye covid maybe emmere gye balya you must go ahead and explain headmaster kyasobola okulisikinga abaana babeereyo ku ssomero nga balwadde ntaliyo bwe bafa tebakutta gwe teri kesi neegi yafiira ku ssomero naye bamusenero batukoze bubi Polisi ngenda kusaba opeka video yako. Batukoze bubi nnyo once you misinform leader. Ono president yabuuliza nti obulwadde obutulira. Okutulira kigambo kya Luganda. Obulwadde okutulira kitegeeza nti oyinza n'okujjajjawo kati abaana abasinga obungi mu Buganda muno bafunanga akafuba lwaki ti omwana obwoka bumuluma nti jjajja wa mugayire ebikoola amuwandule mu kamwa tijjajja wa gayeta aba amuwandule mu kamwa kati obulwadde bwono bwatuliranga mwana kyovolaba tebalina akafuba ka famire balina olufuba lwa famire this is how we call okutulira but it is very dangerous kyovolaba abaganda bakugamba tikabaka tatta basaakiriza when you get basaakiriza like Musenero we shall end up in a big trouble. The only thing Museveni does not have Basakiriza in the army. That's why the army is performing well. But when you get a group that want to use its influence to get money, commercialization, the people, Karumakisa akuganti kastabali mu buyinza batandika okulowooleza mu ssente, they become appetitive. They become buli kamu konna ne bafukula nedda mukkirize bannange. Umulambo tebagusala nsawo. Umulambo tebali gusaze nsawo. A cure for COVID. There is a cure for COVID. It's called hydroxychloroquine, it's called zinc, it's called Zitromax. And it is time for the grassroots to wake up and say, no, we're not going to take this any longer. We're not going to die. Because video buli omwajira ebulungi bali muli Mr. Tamale ensongo zulidenga omusawo azogerako aka video yako yinza kukogera ensongo ezazogera ekiri mu Uganda in other countries the battle is always between the medics and the medics. The battle is always between the political scientists and the political scientists. That's why I tell you, in many cases, me, I don't respond. When I know, when you get the was so much. Budget was so much. Did you do economics to analyze a budget? Kakati from Uganda, but doctor Baba was said, Besigye yafudde. Baba said, never mazima. Besigye yafudde yafa. Why? When I was thinking about Besigye agenda kufaanana nga gundi. Ono bamuyitani Kangavaani ono gwe baziika Kololo Musaazi yajja n'abeera w'amaanyi nnyo naye abazungu bamukola ekintu kimu whatever Musaazi was advocating for were reformed by the British and eventually found himself with nothing era he ended up ng'alwanira Muteesa Komawo, a nationalist degenerated. If I have power, I cannot bury Musaazi there. Musaazi ne bino emidaali gye bagaba. Kakati Besigye ye yaggwamu. Tiyaweddemu kakati advocate wa buli kintu bagenda ne bakwata abo ba Bobi Wine naye ne bamusirisa n'owulira nti there is a madman who is alleging
tewaliwo abawoleza ku Serena ku Zoom over organs, nobody talks about it. Amawulire bagawa ssente kakati ate abazungu ye tebayinza muvuma. I was giving an example in the morning. Twalina Professor Sali yagaa nti siriimu talina ddagala naye n'abagamba siriimu afaanana ne Scave. Scave yali vitamin yakwatanga bavubi balunnyanja abaaliwanga ku mmeeri n'abazungu ne bamuzuula. N'abagamba nti nkoze eddagala lyange gundi Marianduni. They were not challenging her academic credentials, his academic credentials. Naye baamuwakanya. Ne wajja omusajja omulala Ssebabi n'abagamba nti I can determine omuntu ayina HIV mu musaayi gwe tigwe tiwasoma bwa dokita oli bamuganya profesa ne Ssebabi bamuganya kuba balina okulya ssente kirina okubeerawo. Kakati tulina wano bamuyita Profesa Sali Dokita Sali nze yankolera eddagala eriwonya obutwa mugundi ntambula nazo empeke mu bisiiriiza. I've survived the poison 5 times. Akola eddagala asinga ditwala mu Nigeria ayina kampuni yaawo naye is not listened to. Abanigeria abaasoma ennyo bamukkiriza. Kakati tulina bahabalists amalagala agasinga obungi abachina be bawaana bahabs. Kakati bano abaana this morning oyo gundi abadde ankubira essimu mutabani wa Lukwago ne mugamba nti ssente z'okozesa ku bukedde buli kaseera ng'olanga ku bukedde ewange ogirayo ki ate bukedde kati yatwefuulidde kubanga pulezidenti yatuyise bahabalisti kakati bano baagala ddi tunyaga kuli everybody comes to me. Kati waliwo omulamuzi yasibye baganda be Kiryandongo nga basibira ki bakayini attaka ba relatives. He's using his influence has put people mugundi nabagaye nti you bring me evidence. Kakati omulamuzi is misusing naye baloya babaliddeko ssente muddukira wani nze njagala abaavu. You think nti ndi Jesus bo bamala obba lawyer yakibba nga kasola bekikuba essimu nekigikuba ffe gwe twasikaza mukomambuzi temunsikazangako nasikaza mmange na famire yange. Naye kakati this is where you go nti the debate towulirayo wa Doctor Association nga defendinga nti my doctors have died. Oyo wa Doctor Association yawakanya bakyuba mujja mu ggwanga kati yasirika bamukuba ekiso n'asirisa engalabi yagisirisa. Bano abasomesa pulezidenti yabagamba nti mwe abasomesa olwo nga bamukubye era bamulimbi mu mawulire gaabwe. Abasomesa yabawa biliyoni aka ne basooka babawaako biliyoni 11 biliyoni 11 ne baleeta omukazi empapula ne miliyoni 3 ali ne muwala we ekitali. Owulira agitation mu Teachers Union? Owulira agitation? Bafere aba Teachers Union bafere aba Doctors Association bafere because a person of the Doctors Association will be concerned by his members. How are we protecting our members? If we, in Kenya, when you look at research in Kenya, medics died. Why is it that medics in Uganda are not dying? Most of this data is fake. Mr. Tamale, before we tunagenda mu lockdown, upside okufa kuno kuba kutono deliberate andi Museveni yagenti bwentunulira gundi kati katulabe atajja kugulawo ng'ate results ziri waggulu kubanga buli omu kakati abadde ayambala yagigyeko bwekiri. Kati if you circumcise men how do you expect them to buy condoms? Ekibadde kibaguza condoms kiweddewo. You have circumcised men, then the demand for condoms is going to has to grow. Kakati these people have been buying masks, have been improving the border babadde batya Museveni kubateeka mu lockdown. Kakati ani agiine waka ojja kulaba abaana abadde bazitunda nga bavuddewo tukiyita open indicators kati bagenda kujja muzeeyiza abwereere. I will not be surprised to hear proposal to Museveni again to buy for the public nga ziyito masks tebazogera yakawadde kabenga kateekateekera kateeketeeke naye nze mbagambye nti abantu batuuka bwe bakola ki bakoma. Omukulu w'essomero omu yafiirwa embuzi abaana ne balya embuzi bwiki namba. Omukulu w'essomero y'omu ente ze ne zifa n'aliisa abaana ennyama y'ente wiiki namba. Omusomesa y'omu
abaana be embizi ze ne zifa n'aliisa abaana embizi wiiki namba enkoko ze ne zifa n'aliisa abaana bwe yafiirwa omukazi we baayokya essomero buli kifo ewaka buli kifo ewaka kituliisa. This is simple. It's very simple. We can even reduce the 42. What is needed? Yes. What is needed is the new government. Is this new government headed by Gundi or Muchala to find the solution? The new cabinet for oxygen. To find the solution on how we can get drugs flooding. As long as you go to Parliament and you mend the Health Act and you put in tough measures. Anybody who subjects a Ugandan to fake drugs is liable for 10 years. No fine. HB ndi Museveni bwana agenda nga bamusaba ssente ate kati bere 15 kakati ate oba nankabiro bwe yagenze muzeeyi baagalayo kali kyo bamukuba obugulu ne babuwanika kusabanga ssente Museveni ate what's the difference between a married woman and a prostitute? If Museveni campaigns for you, nemukwata ne kadi yenali ataba watya sente okubanga muyisa bills ataba watya sente kakati atyayo mu parliament bajja musaba sente ekyokubiri kiri fundamental nabagambye nti government is insisting on supplying the drugs itself. Why? I'm a political scientist. I know politics. If the government concedes that it cannot deliver services, fundamental services to the people, that government institutions cannot handle crises, then it has abdicated its responsibilities. Tesobola kikola. Naye bweba tesobola kikola, abantu bayo bakitegeere ntuli mu kaloolo. Kajja kufuuka kajja gobe enkoko ku magi. Bano abapya bategeere nti this must be the last time to play around with COVID. Find the means of coexisting with COVID. Encourage the Museveni's public rating ebadde high nga bati okudda mu lockdown. People have been punishing others. Gwogenda tugaza gwe. Gwe toyina gundi ogenda tugaza. Ekyo tiimu eya Holodinze president hostage yakijjeewo. Museveni has to go back again. To tell the people that he even need ate mu makaaga mu ate bajagala nkugambye nti babadde bagira banga passport nti okubeera gundi ku implementing SOPs. We are doing it on addition to protect themselves to ensure that Museveni does not send them to a lockdown. Enough of COVID, Mr. Tamari. Yes. Kutandikira okulokubiri inshallah. Ekyo kiri kiriya nti bw'oba osoma Mascom tuyina ki tuyita gundi adverse impact, unexpected results. Uzibalozi weyinga. Why has it that people have been even punishing those who don't somebody naga bwoba toze na mask totunda toja kungulako ondetera COVID wo. This Museveni kyabadde atuuseeko. Why? He was blackmailing these people. You see, for you, if we don't do this, I believe kati bano abaagala sente. Yes, timuzirye sente zazze muzirye. You could only access this money by inflating the figures. Kati sente muzirye naye bannaffe mutuyambe. Kano kaloolo kajja kugoba enkoko ku magi. When I predict 10 things, I see 8. Wow. I see 8. Mr. Tamari kuluno emmere kakati nkubuulira bwe banadda mu mmere kati baplaying around n'oggula emmere. No, the moment you solve, how long do you take to solve the oxygen problem? How long do you take to solve the problem of drugs? How long do you take to solve the question of drugs? Nga president bwe yakola nti mu nnaku 2 sukali yali amaze okuba nti ayingirawo. What I see there nti we use traditional methods, hospitals naki kuba nabagambye nti omwana yagenda n'agamba taata we, the dilemma government gyerimu. Omwana yagamba taata we nti lwaki sina sister wange, lwaki mama ntanzalira sister wange. Kitawe n'amugamba nti we are looking for your sister. N'amugamba dad, if you cannot do it, put on mommy more men. Put on mommy more men. If you alone cannot do it,
kakati government cannot put on more men. The government cannot abdicate its responsibility when it comes to health. This would be the priority: security, health, education. Ebirala byonna osobola okubifuga by delegation. So now if it dawns on government that by abdicating, kuba kakati the solution ya Museveni egamba tokafuna. Yes. President gundi ya Museveni yeri kwekimu. In a country where you have contraceptives, in a country where you have preventive methods, omuzadde agamba omwana we tokafuna. Solution ya butakafuna. Kubanga ebirala byonna etabiinako solution. Cannot shoot down the prices of drugs. Cannot just construct it, extend the space in Ogun. Kakati singa muyina ba investigative journalists ono we mulaga akugamba nti yayinstolize gundi eyo ekyuma kya cancer kyo kyajja kiina to cancer patients they are going to Nairobi. Singa badde oyina ba investigative journalists aba investigating ebitanda byayogerako abirina. If the president decides today nagende mulagala balira kimu ku kimu ayinza nti waliwo betusuubira ebyabaddewo babitutte. Nze tamani udakikobusikadde butusikadde bulakika busatu bali nsaba okone ku nfa y'omukulu Fefe Kaserubogo chairman teri asobola ku constituting scene of crime. But people abasoma intelligence tukitegeera ti omuntu eyeetuze afaanana ati, omuntu eyeetuze aswagulinga, omuntu eyeetuze yenyaga ebiseera ebisinga obungi, Abaganda kye bayita okwenyaga. Omuntu emikono girina okubeera we gibeera naye ono ali bw'ati. Yes. Ekyokubiri omugogo gwabadde atambula nagwo ogw'obulema guli ludda kati baakeze batandise okutambuza mbu abadde agukozesa bukozesa guli ludda yaguleseewa. Yes. Omuggo yaguleseewa. Yes. Kakati mmwe tedwant to constitute abasoma ebintu ebyo intelligence tubimanyi nti egundi omusajja dokita bamuyitanga Dokita Olumbe. Dokita Olumbe nga ye police pathologist yagamba nga ayagala okuyamba gavumenti n'agamba nti Ouko yakomitinze suicide yeekubye essasi neyeeyokya baali bamusse. Olumbe baali bamusse. Nnaku ezo omusajja n'ava ebutabika n'ajja mu kkooti n'aga nti omwana wa kakka okutta girlfriend we yali mulalu. Omulamuzi n'amugoba. Kaakati oyo engala bisinga tekyali butabika. This is where you lose. Nti if you are professional, because court will rely on professional evidence. Omwogezi wa Said yamudde ndaga nti omusajja yeetuze bwetuze. Yanti kaakati ng'asinziira ku ki? Kubanga si ye yekka. Mothers tuzimanyi tuzisoma. Omanyi lwaki nasomeseza ebintu bingi? Kubanga nange mu group eyo mwendi amolosa affected. Nze nawandika ekitabo kyange If I Die Today Who is Responsible. Nabagamba John embagamba nti lwaki Bokedde aleese n'aleeta confusion nti eyavuga Katumba bazze babiri. Waliwo ayinza okuwereeta mu kuvuga Katumba? Tekisoboka. Do you think nti Katumba wadde yali amaze okusurviving can he forget eyamutwala n'omuserikale we neyeerabira eyamutwala ne mu ddwaliro gye yamutuusa nebeerabira ne bagamba nti ekyo kitegeeza mu intelligence ekintu kimu. There is a possibility of arresting the suspect, and when the suspect is arrested is going to face an identification parade. To kill the identification parade you must bring a person gumutaddewo. Do you believe nti omuntu ayinza okuyingira mu mada noga nze navuze Katumba nga tumuvuze? It was planted eri abasambode ne baga nti mumanyi nti obujulizi bwe bajja ewakaweesa babadde babubba obujulizi babuteeka ku reception nti obujulizi obwa Katumba babadde babubba. Ani amanyi gye bubeera? Ani amanyi gye bubeera? Enanga ye yamala eggobye mu kibya. Enanga yagambye we completed as a police all of the investigations on
high-profile murders. We are only waiting the president to clear us. Authorize us. Kakati president abali authorizing atya. Chiwaindelekite is saying to president, but tumana nitubireta munanga mulimu ababe kakati uyinanga yugirya police. Sigena kubanga nsuka wangena kubambere They don't know the implications of what they do. Nkata nomvuna kutambala imikuba mboga buli wa Sunday saza bamana mpaka sawa 10 nenga ngasaba government ebeyo kubanti. For the past few months, I've taken care of over 350 patients. We've not lost one. Not a diabetic, not a somebody with high blood pressure, not somebody with asthma, not an old person. We've not lost one patient. And on top of that, I've put myself, my staff, and many doctors that I know on hydroxychloroquine for prevention, because by the very mechanism of action, it works early and as a prophylaxis. We see patients, 10 to 15 COVID patients every day. We give them breathing treatments. We only wear surgical masks. None of us has gotten sick. It works. So right now, I came here to Washington, D.C. to say, America, nobody needs to die. The study that made me start using hydroxychloroquine was a study that they did under the NIH in 2005 that say it works. Recently, I was doing some research about a patient that had hiccups, and I found that they even did a recent study in the NIH, which is our National Institute, that is the National NIH, National Institute of Health. They actually had a study, and go look it up. Type hiccups and COVID, you will see it. They treated a patient that had hiccups with hydroxychloroquine, and it proved that COVID is a symptom of hiccups. It's a symptom of COVID. So if the NIH knows that treating the patient with hydroxychloroquine proves that hiccup is a symptom of COVID, then they definitely know that hydroxychloroquine works. I'm upset. Why I'm upset is that I see people that cannot breathe. I see parents walk in, I see diabetics sit in my office knowing that this is a death sentence and they can't breathe. And I hug them and I tell them it's gonna be okay, you're gonna live. And we treat them and they live. None has died. So if some fake science, some person sponsored by all these fake pharma companies comes out and say, oh, we've done studies and they found out that it doesn't work, I can tell you categorically it's fake science. I want to know who is sponsoring that study. I want to know who is behind it. Because there is no way I can treat 350 patients and counting and nobody is dead and they all did better. And then you're going to tell me that you treated 20 people, 40 people and it didn't work. I'm a true testimony. So I came here to Washington, D.C. to tell America, nobody needs to get sick. This virus has a cure. It is called hydroxychloroquine, zinc, and Zithromax. I know people want to talk about mask. Hello? You don't need mask. There is a cure. I know they don't want to open schools. No, you don't need people to be locked down. There is prevention and there is a cure. And let me tell you something. All you fake doctors out there that tell me, oh yeah, I want a double-blinded studies. I just tell you, quit sounding like a computer, double-blinded. I don't know whether your chips are malfunctioning, but I'm a real doctor. I have radiologists, we have plastic surgeons, we have neurosurgeons like Sanjay Gupta saying, oh yeah, it doesn't work and it causes heart disease. Let me ask you, Dr. Sanjay Gupta, hear me. Have you ever seen a COVID patient? Have you ever treated anybody with hydroxychloroquine and they died from heart disease? When you do, come and talk to me. Because I sit down in my clinic every day and I see these patients walk in every day, scared to death. I see people driving 2-3 hours to my clinic because some ER doctor is scared of the Texas board or they are scared of something and they will not prescribe medication to these people. I tell all of you doctors that are sitting down and watching Americans die, you're like the good Nazi, the good Germans that watch Jews get killed and you did not speak up. If they come after me, they threaten me. They've threatened to, I've gotten all kinds of threats. Oh, they're going to report me to the boards. I say, you know what, I don't care. I'm not going to let Americans die. And if this is the mountain, if this is the hill where I get nailed on, I will get nailed on it. I don't care. You can report me to the boards, you can kill me, you can do whatever, but I'm not going to let Americans die. And today I'm here to say it, that America, there is a cure for COVID. All this foolishness does not need to happen. There is a cure for COVID. There is a cure for COVID. It's called hydroxychloroquine, it's called zinc, it's called Zithromax. And it is time for the grassroots to wake up and say, no, we're not going to take this any longer. We're not going to die.